Yes, mukwano gwange nkwaniriza nnyo. Nze Kimuli Godfrey Magonda. Ogamba otya eno bagita Kimuli Special. Mukwano gwange tuba tukuwa ebintu ebyenjawulo. Ffe wano tukeepinga ng'oli entertained, informed, educated, naye twagala nnyo okuggyako stress eyo. Olunaku lwaleero nkugattiddeyo bu vidiyo bw'oluyimba oluyitibwa Bukyanzaalibwa. Gwavito Mutujju yakubye oluyimba n'alutuuma erinnya Bukyanzaalibwa sirabanga nnyama eri mu ggumba. So njagala okuwa ku buvidiyo buno naawe obulabe onyumirwe. Kwegamba ono Guy ayina ebintu engeri gy'abiyiiyaamu, naye nkusaba bwe gubanga gwe muntu gwe gusoose okujja wano osubscribing ku channel eno. Kona ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade. Bala. Etuyiwawo. Oli yagamba nti ekyali awo. Batuyisa Kimuli. Kimuli product. Broadcast. We are now broadcasting to you live for our studios here. Naye bana. Have you ever seen it? Anyway, this is rubbish. I can't believe my word. I never against it. I never feel different. Ninga kigambibwa y'abantu abalina biifu nabo manager
Ruwagira bawa. Bannayuganda baakatudde daba ne bannayuganda tenwewu ate nja bapunja tereere baaba waliwo omukazi omu yagamba nti ye ayagala baali bagenze bamunaani bannayuganda asigale nga akyaliyo. Nze njagala dina ne bannayuganda Uchanzaliwa siravanga nyameri mukumba uchanzaliwa Omutuju nyingide Uchanzaliwa siravanga nyameri mukumba uchanzaliwa Omutuju nyingide